Waliyo abantu abavubuka abasindikiriza ebintu okutuuka. Kubanga ayagala kibeere emyaka gimuyiseeko, kubanga ayagala kibeere banne bonna bafumbirwa ye tannafumbirwa, kubanga ayagala kibeere abavubuka bonna bawasizza gye tannawasa, kubanga ayagala kibeere kubanga omuwala ayina kasente anaamusapootinga. Musindikiriza ebintu ne mutabeera mu dating ne mumisinga stage eyo ne musindika ebintu kubanga mwagala bibe. Finally ge maziga ge mukaaba ye single motherhood eyitiridde n'abasajja badduka mu maka. You have failed to do things in the right way. Ate bwe tubisomesa nemwebuza amagezi ne mutandika okuwandika comments nga mulinga abanyweddemu oba bakubiddwa enjaga. Enkomero ya byonna ate bwe mudda ku status. And he makes you cry, don't cry more. Muri ku status atoko muri. Because you don't follow these things. Omuntu gwota ulira intimacy. Omuntu gwolina nga toli proud. Omuntu gwolina nga toli contented. Obunoonyako ki? Why are you going to confess love? Lwaki ogenda okwatula okwagala eri omuwala gwotalina mu mativu naye takumala? Ekyo nkimaze. Ndi ku dating bintu bibadde bibalemye okwawula okumala ebbanga. Kati kyenva nzize bisomese mu bugazi bwabyo. Twagala tukole series 5 nga ziri ku dating na courtship. Twakatambulako nga 10. Musobola okwawula ebintu bino. Oli yabuza dating engasa kuba atagimanyi katanze okunyola bwe kugasa. Nga tonnabagamba mundu nti I love you. Manyi ko mutandikira. Simanyi bye munywa. Oli nakwata nagenda ku simu WhatsApp asinkanya omuvubuka ne banyumya mboboze mu 2 halo hi gundi line eyokuna nga muyise sweetheart, line eyokutano kati afuse darling, line eyomukaaga afuse love, batandise sawa emu zigenda okwera saa mukaago gwekiro nga na I love you yalumye dda. I love you too. 6 hours esawa mukaaga zikumala ukubanga emboze maze okutuka ku I love you too. Nawe ositudde omutwe. Twagala abaana abawala mulowooze. Twagala mukwate ebintu bino mu ngeri entuufu. Nze sikyasomesa bintu bino nga nsaaga kubanga kyensisinkana ng'omukulembeze w'abantu kizitooweredde. Abaana betta, abaana betuga, abaana tebakyasoma, abalala bavudde mu masomero lwa relationship and they don't want to listen. 6 hours is enough for you. 6 hours bakukwanira essaawa mukaaga n'okkiriza. Teweetaaga na lunaku. Goloba nti oli muyabayaba. Tolaba nti oli mu nsawa kunkumuka. Dating is key and important. First impression tugirabirawo. Kano ogenda tuuka mu marriage eri kino nga kyaggwa. Naate mutandika na bufumbo. Kati tena mulyoka mukola reverse. Kati tu omuntu omala mukkiriza kati obongo nebulyoka mukugamba omwagala owoto kati mubungu bukola butya. Lwaki bwewunzika? So twagala tubeere straightforward. Tubabuulire ebintu bino kuba teri agenda kubibagamba. Tuli mu kwogeramu. Tevula nti episode zino nsalawo nzikole nga ntudde. Tunyumyemu. Kyensaba kiri kimu. First impression is key in any relationship that is starting. Mwebasibako abantu eyo. Senga yanfunidde, ejjajja yanfunidde kituufu. Senga yakufunidde.
First impression ya sengaawo bwe yatunulidde omuvubuka n'amulaba nagati senga nange mbadde muwala nandifumbiddwa oyo senga weebale kwagaliza mwana wo. Naye ateekwa okuweebwa omukisa naye atunule. Si buli senga ky'oyagala nti omwana kyayagala. Si buli muzadde ky'oyagala nti omwana kyayagala. Kituufu osobola okuzannya ekitundu kyo mu kulaba nti abaana bano bafuna abantu abatuufu naye obawanga omukisa ne bawulira nabo ddala beetaaga abantu abo. Bwe babanga bawulira nga tebabeetaaga nkwegayiridde tonyigiriza kubanga kyonyigiriza kigenda kufa ebiruubirirwa byo era tebijja kukola. Musindikiriza abaana abawala bafumbirwa abasajja be bataagala. Namusindikiriza abalenzi bammwe bawase abawala be bataagala mu mitima gyabwe. Abaana mubawe omukisa emitima gyabwe gikola okusalawo eri abantu be bawulidde nti babeetaaga. Ekyo kitundu ku kunyweza obufumbo. Temunyigiriza abaana nze wannagaana abakyoli, nze wannagaana abalango, nze wannagaana abanyarwanda, nze wannagaana abaganda, nze wannagaana abagisu. Kituufu era tujja kukyogerako mu maaso eyo. Oyinza okuba nga olina ebizibu byonna abagisu naye ate si buli mugisu nti mubi, si buli munyarwanda nti mubi, si buli muganda nti mubi, si buli munyankole nti mubi. Katoddira mitawaana gyo gy'okuŋŋaanyiriza ebbanga ly'okulidde ogibinika abaana bo n'endowooza zo ezirina ebizibu. Abaana bawe omukisa nabo basobole okubaako kye bawulira nga naye bwe wakiwulira ku mukyala wo gwe wawasa. We call it first impression. Njagadde nkinyweze nnyo kubanga ekyo kiri ki. Ebirala byonna bitambulira ku ekyo. Ebirala byonna otandika okubizuula naye olinawo alternative. Kali emyaka oyinza gyazaalibwa naye kino kyo kikulu. Omuntu yenna gw'ogamba nti oli naye mu dating kasita obanga obulamu bwe tebumusika, Bluetooth is not connected, muveeko. Omunonera budde nawe obweyononera. Kati abasinga kye bakola nga tandika kulya sente. Kankibbe sente ngende. But that's not good. That's not good. Why would you eat his money? That's not good. He's genuine. Yazze ekyawulira naye bw'oba tokiwulira mulekerawo okwononera abantu ebiseera. Abavubuka mwononera abawala ebiseera. Mwononera ebiseera. Omutima gwo kimanyi tegumusise. Nawe oyagala bwagazi kwebakako naye ogwe ekikusunda. That's not right. Sekyo si kituufu. Beera wa mazima eri omutima gwo ng'oli mu dating. Togezaako n'olowooza tosobola okugulimba. Waliyo abasobolooza nti nja kugulimba era tojja kugulimba. Osobola okulimba abantu abalala bonna naye si mutima gwo. Mu bintu bya love relationship nyweza ekigambo omutima gwo kye gukugamba. Gwogera bituufu, gwogera by'amazima. Saba Mukama akuwenye omukisa.